Zinunula omunaku EKN Kawere. Bwali buwungeera buti ne tutuuka mu kyalo ky'omwami Pyati Sololo eyayitibwanga Godadu, oba eyo ye likyali erinnya lyakyo na leero ne simanya. Tugenda tusigera bwe tutyo ne tusisinkanyiriza Ttimba eyali akutte akaana akalenzi ng'akasibye amakata akatulugunya. Naffe kwe kumugwako ekiyiifuyiifu ne tumusogga amafumu agaali ag'abambowa ne tumukazaakaza, akaana ne tukataasa, kyokka waaliwo ekyatusese ennyo ekitalo. Awo nga bwe kyatwefuuka ne Ttimba yali azungulula amakata, nankuba akawuuwo mu mbiriizi n'engwa ennume y'ekigwo gye wali olabye. Nali ndowooza nti n'embiriizi zonna zimenyese. Wansi nalwawo akaseera nga nzinyigaanyiga ndabe nga mulimu olumenyese era nga nkyasonda n'amaanyi ag'okuyimuka. Bwe natuula Mikolo n'aseka nnyo nga bw'agamba nti akawuuwo obuwuuwo bwe kakubidde ekigwo. Leero singa Ttimba yennyini yakukutteko obwala wandibetentese buswa, nange nga neegatta mu nseko nga zituvulunga bigwo. Tuba tukyali awo tukyasaka amaanyi era nga twebuuza kye tunaakola n'omwana ono nga tulengera omusajja omuwanvu ajja alembalemba. Bwe yatutuukako n'atulamusa mu ddoboozi era n'amaaso ag'ekisa, era n'atubuuza gye tuva ne gye tugenda. Twali tukyamutendera eby'olugendo lwaffe gye yakuba amaaso nga ku mwana we tumugalamizza awo kumpi ne we tutudde, ate nga Ttimba alambadde awo kumpi ne we tuganzisa omwana. N'atya nnyo kubanga yalowooleza ddala nti omwana afudde, so nga Nsisi ye yali emubondeezezza bw'etyo. Newankubadde twalekera mangu mu kkubo ebigambo by'olugendo lwaffe bye yali takyawuliriza, ne tumunnyonnyola eby'omwana nga bwe bibadde. Ye kennyini ng'amaze okufukamira n'asitula omwana, n'alaba ng'akyassa omukka n'ayogera, era nga mu mubiri gwe temuli ggumba na limu. Ttimba yaseeseegudde n'alyoka awuliriza ebigambo byaffe n'abikkiriza nga bya mazima. Bwe yamala okutwebaza ng'atwekubirako olw'okuwonya omwana we, n'atusaba tugende tusule ewuwe. Naffe bwe twalaba ng'obudde buzimeera ate nga tusigazza kalimi era ng'omusajja wa kisa ate ng'atusabye tugende tumulombojjera ekitundu ky'olugendo lwaffe ekyali kisigadde, ne tutuukiriza okugenda naye era nga tusuubira nti yandituyamba okutusobozesa ensi eno empya gye tuguddemu obugwi. Nga tutuuse mu maka ge ne tulaba ennyumba eziteekeredde ziti ezeesengese obulungi, naye ng'ezimu ku zo temuli bintu. Twamanya luvannyuma ng'omusajja ono kidoodi kiri muttu lulangalanga yalina abantu bangi nnyo, naye seeseeba ne katongojjera ne bigenda bibagwamu ne bibatigomya ne bikamala ne bibassa okutuusa mu maka mwe mwasigalamu abantu bamunaganwa. Twasangamu abalenzi abakulu bana, baganda b'abakannyinimu bakodomiibe, nga be basigaddewo bokka, abaana abawala 3 n'akalenzi kamu kali ke twataasa ku Ttimba nga ke kadda ku muwala Meeya nga ye mwana wa nnyinimu omukulu, naye ng'omuwala oyo yalwala yegu n'akenena n'akondoba n'abula katono okusinduka. Oluvannyuma Ddunda n'amubikkako obusubi n'assuuka. Ffe twamusanga azzeemu olungubanguba. Nnyinimu yalina ekiraalo ky'ente nga kikwata ebuule n'ebweya, era ng'alina ekisibo ky'embuzi n'endiga nga nakyo bwe kiyimbulwa kiva wano ne gye twanywa amazzi. Abantu b'omu maka bwe baatulaba tujja ne nnyinimu ne batwaniriza, abamu ne batulamuza n'amaaso agajjudde essanyu, naye abalala baatulamuza nga bakambagga era nga bakuumiira. Nnyinimu n'ababuulira nga bwe tuwonyezza akalenzi mu mannyo ga Ttimba era ne Ttimba nga bwe tumuse. Bonna ne batuyozaayoza nnyo. Waayitawo akabanga katono nga batuleetera kyaggulo nga tulya. Olwamala okulya nga batulaga nnyumba yaffe mwe tunaagwa, nga batuwa n'ebikunta bye tuneeyalira. Bwe twatuuka mu nju, olw'okuba nga yali emaze ebbanga ddene nga tesulwamu, yali ejjudde gogolimbo ne kafankunaaye, twayimukiramu masajja. Olwo obukoowu tubulizze ku mpagi nga tukuma muliro
nga tweramu kisaazi era nga n'abavubuka abamu bwe batuyamba tuleme kufa lwa nagganga nga twala buliri bwaffe ebyo olwaggwa nga tutandika kugalaagatanya biwanga mu ngalo. N'obudde gye bwakerera tetwamanyaayo. Obudde bwe bwakya twali tuteekateeka okusitula ye nno nga tusitula tugenda bwa anti ng'omubiri gwonna guyidde nakanyama era nga n'ebigere bitiiriika musaayi ate nga lye tukwata tetulimanyi. Nannyinimu najja ng'amaze okutubuuza ekiro bye kyatulimbye ne bwe twasuze ne tumutegeeza nga bwe twali tusitula ng'amaze okutegeera embeera gye twalimu n'okutegeera nga bwe twali tetulina gwe tumanyi mu kitundu ekyo. Yatusaba tugire nga tubeera naye mu maka ge nga bwe tusaka amaanyi. Bwe tuliraba nga tewatusanyusa nga tumaze okuddamu endasi ne tulyoka tulaba gye tulaga ne tumwebaza nnyo olw'ekikolwa ekyo ekyekisa. Naye nnyini yagobera munnya mu ssubi era yabulira nfunzi kwennyamira kubanga naffe amagezi gaali gatubuze nga tetumanyi kye tunaakola nga tuvudde awo. Twali tuli ekyemisana n'akuutira abawaka nti omuntu yenna bw'abuuza nti abo baki era bavaawa mumuddangamu nti baana bange muganda wange ali ettigati eyo ye yabazaala. Gwe kalitanda n'awussawussa ebigambo nti tamanyi gye bava oyo kaliba kamujjuutuse aliba tammendegedde. Okuva olwo ne tufuukira ddala baana ba mu nju ya Kirimuttu. Nannyinimu ekyamukuutirizisa ab'omu nju obutayogera nti tebamanyi gye twava kubanga omwami Pyati Sololo teyakkirizanga musenze we yenna kukyaza bantu bataamuliiko Luganda nga abeekeeka nnyo nti si kulwanga mu bo mugyamu abakessi n'ab'engalo. Ennaku ezaddirira twazimala mu kulongoosa nju yaffe mwe twatemera agasiikiinya ebisi twatindikira mu kyoto nga tukuuma lugege lw'ekyoto ng'okuku tubugoba wamu n'obutuggu ebyatuteganyangamu mu nnaku ebbiri zaasooka. Ennaku zaayitawo ntono nga tufuukidde ddala bataka tutandika n'oyagala era ne tufuna n'emikwano ejjajjanga ku kyoto kyaffe okunyumyamu emirimu egy'omu maka nga twakinnadda era nga tugitwala bukwakku. Oluusi twalundanga ku mbuzi n'ente, oluusi nga tugenda n'abawala mu kibira ne tubatemera enku bo ne bakuŋŋaanya. Naye mu maka omwo ow'omukwano eyasinga bonna okunjagala ye Mmeeya yali muwala mulungi lwondo, teyali muyimbulukufu, yali mutono omugoogoofu era musoobolokofu. Engalo ze n'ebigere byali bya nkago, amatu ge gaali mawanvu ate nga gaakuba embuga ngazi, omutwe gwali gw'amasiga, amaaso gaali manene naye nga galimu empujjo ntono nnyo ddala. Enviiri zaali za munyerere, ensingo yali mpanvu nnangaavu, emimwa gyali mitono, akayindo ke nga kaamutuukirako butuukizi, amabeere yalina gazigajja, olubuto lwa ndere, ekiwato kye nga kitereevu, amannyo matono ga kasenge, ekyenyi kye lubiri, amagulu nga galimu ebitege bitonotono. Yalina eddoboozi senneekerevu era nga bw'alya mu ndago mu kuyimba wamma ggwe eddekende n'ekinogezi nga byagala kutta baliwo era ng'amanyi ebisoko bingi nnyo by'otamuteebeza. Yali muddugavu kagongolo atemagana enziriga era mu byonna ne kannyina wamma ggwe nga kaasaka ge gatuula. Bambi nnyaabwe twasanga yaakamala ennaku si nnyingi nga Walumba amututte naye nga baganzi nnyo eri kitaabwe. Lwali lumu nga tumaze okugundiira mu maka, muganda w'omu ku bakannyinimu yali addayo ewaabwe Essengejja. Nannyinimu n'abuuza obanga waliwo abaneeronda okumuwerekerako. Nze ne Mikolo bwe taalabanga abavubuka bonna batunulaganako butunulaganyi era nga kirabika buli omu ku bo yali alindirira munne yaba yeeronda, ne tweronda okumuwerekera nga tulina n'essuubi ery'okulaba ekitundu ky'ensi ekyo. Bwe twamala okuwooma ne tudda mu bw'obutama waffe tuba tumukuba omutwe nga Mmeeya n'atubuuza nti lwaki mukkiriza okuwerekera omuwala oli anti temumanyi nga mwesudde mu katyabaga eri tegendeka empologoma eziri eyo zikunnumbanga bantu tebali abamanyiyo bwe bakonye nga babuuza abanaamuwerekera
ababundi mwanguyiriza nnyo okukkiriza ebyeni waffe byakwekika singa muzzeeyo ne mutegeeza nti temukyagenze tumaze okugagaayamu fensatule ne tulaba nga tetulina nsonga nnyeevu etupatiikawo nti yeetugaanyi ate ekirala nga lenzi newankubadde go gaali gatidde nga gaali gajja kutuseerera era ne bakannyinimu nga bajja kutunyoomoola nti basajja kyabo abatiitiizi ate era ne tutya ne nnyinimu okumunyiiza ye nga amaze okutukolera ebirungi enfaafa bityo ne tukkiriza tumale gagenda naye so singa twamanya mu budde obwo obuzibu obwali butulingizza sirowooza nga twanditunze omwoyo okugenda bannange nno okulimba kibi nange sijja kubalimba nti nafuna otulo otwa bulijjo mu mmunye zange omanyi twalwabwoko okwebaka olw'okwetegekera olugendo bwe nawugulako otumu n'ensisimuka ne ntandika okukuba ebifaananyi by'olugendo lwaffe mu mwoyo ne ndaba ng'empologoma ekwata omuwala nga ngikuba omuggo ate nga mikolo agisika olulimi ekyo ne ate ne ngikuba ekifaananyi ekirala nga engoba embiro ng'omuwala akaaba ate nga mikolo agifumita n'ebirala bwe bityo leero obudde okukya bwansala ku muguwa so nno ne munnange newankubadde teyayogera sirowooza nga naye yeebaka kubanga nabanga ndi wakati w'ennyanja y'ebirowoozo byange nawuliranga akukuutana nga abukuta ku kiriri kye emmambya yali esala ne twambalagana n'olugendo lwaffe omuwala nga yatuli wakati nga nze nkulembeddemu munnange akuubedde olunyiriri ennaku 3 ze twamala mu lugendo lwaffe nga tutambula mu ngeri eyo twatambulanga kasirise era ebigambo bye twayogerera mu kkubo sirowooza nga byasukka engalo z'omukono ogumu okuggyako ebyo bye twayogereranga mu kisulo mwe tusuze oba kwali kutya kwe kwatusirisa oba birowoozo nange siraba we nnyinza kukyawulamu ensi mu kitundu ekyo yali ya mbubbu ng'oyinza okulengera kuno ne gye nnava newankubadde nga wano ne wali wabanga weetondeseewo akakuukuulu k'obusaana kyokka mu lugendo lwaffe lwonna tetugirwamu kyekango ku lunaku olwandibadde olwokuna olw'olugendo lwaffe nga bwe banywera emmindi ey'okubiri ku lubimbi ne batwaniriza nnyo era mu kunyumya okwaddirira ne batubuulira ng'empologoma bwe zaali zimaze ennaku nga zitaamye nga zitogomya abantu okubakaabya akayirigombe enjuba yali egolooba ne tulya emmere ey'ekyeggulo eyali ey'embwabwa ate yeekiyita mu luggya obudde bwonna okugenda okukunira nga twatusse dda gye twasuluzibwa otulo tetwalwa nga tutujjawo mu mattansejjere empologoma n'etulumba n'esooka okwekiinyira n'ekwewuwuntulira ey'ebweru bwe twagiwulira ne tulinnya ku kibanyi era nannyinimu ye nga mutaka ku kyo bwe twamubuuza mu kaama ekinaakolebwa okuyamba mukazi we n'atugamba nti ye tamanyi kulinnya alinnye so nno ate bangi mukazi alina omwana yakatambula mikolo nange ne tutesa mujyo nga nze w'okukka wansi nti tumuweereza mikolo amusike ng'ayina ku kinyi naye mba nzika bwe nti nga okugulu okumu beebeeta mu bbanga empologoma nayo we yawagulira ennyumba ate ku ludda kwe nali nzika bwe nti nga okugulu okumu kuleebeeta mu bbanga empologoma nayo we yawagulira ennyumba ate ku ludda kwe nali nzikira okweyongera okukka mu kaseera ako kwandibadde kusuula kugulu mu kamwa ka mpologoma oba yadde okugyebaggala bute okutaali na kimu kye nali neewaddeyo kukola ekyobuzira kye nalaba nga kisaanira okukola mu kiseera ekyo kwe kuzzaayo okugulu kwange waggulu amagudda nga bwe nsobola mba nkuzzaayo ekinajinagi ne kulaalira mu miti mikolo nansika olusika lumu kubuka mu nvuba eyo naye ng'eddiba erimu lisigadde litambiddwa emiti okunnuulayo okugulu newankubadde ng'akaseera kaali katono ddala mwe natitiibaniramu n'okuwalula okugulu nayo empologoma yo yabwebweneramu obukoko nga 3 ng'emaze okubuwemmenta obukoko bwonna nevaabira akabuzaawo ng'obudde bukya era ng'omwezi gwaka nnyo bw'eba efuluma
ng'erowooza nti olusassalala erukunkumudde ebyembi omwana n'awawamuka mu tulo n'akaaba anti akatembye. Ensolo n'ekyuka n'ekomawo n'esika omwana n'emutujja ekigwo. Endegeze zaagiramu zokka bejja. Naggwamu omukka ate n'egwira omukazi naye n'emutuga n'emusitula mu kamwa kaayo nga ekutta omutwe. Amagulu ge gagiri mu manda gaayo egenda emuwalula nga kkapa bw'ekola emmese ensolima oba gamba omusonso bwe yamutuusa mu luggya wakati n'emussa n'emagaamaga ng'emutaddeko ekibatu kyayo ekya ddyo n'ekutama n'eruma. Saalaba kyenyeenyaako mu ye, naye obanga mu ye mwali mukyasigaddemu akateetera awo we kaggweramu. Ng'emaze okutuukiriza omukolo gwayo ogwo n'esitula ennyama yaayo n'ekulubba nayo okutuusa lwe yagiyingiza n'ebulirayo. Twali twagala okukuba enduulu, nnyinimu n'atukomako mangu nti, temukuba nduulu, empologoma bwedda ffenna ejja kututta. Mugireke ekume ku abo banaagimala. Ate munnange nga naffe tetubunira. Obudde bwonna bwali butunudde olwo nga bwe tukuba enduulu. Abantu nfaafa ne bajja ng'eŋŋoma zituuka ku jjunju nga enduulu etokota ng'eggwayo. Baali bateesa eby'okugiziga eyiggibwe. Ffe ne tutandika okugenda nga tulondoola amatondo g'omusaayi tulabe yamuliiridde. Mu butamanya oba ŋŋambe nti mu busiru bwaffe kubanga twalabulwa naye ne twezibiikiriza amatu, twalowooza nti empologoma olumala okulya ng'egenda. Tuba tutambuddeko akabanga omusajja n'atugamba nti, baana bange temunoogaana mpologoma. Ffe ne tumuzzaamu ekkaze nti obusajja obukulu nabwo ogenza okulaba nno nga gye tulaga. Ebigambo bye twejjusa oluvannyuma nga wayise akabanga akampi kati n'abantu abalala bakanda kutulaamiriza nga batulabula nga ffe tusiina busiinyi. Biri byonna bituyita ku nviiri ne biyita ku nkoona okutugwa enkoto mu matu nga tufaanana ng'abavuubiseemu ebikwabaaya n'envumbo. Ebigambo eby'enkomerero bye nawulira nga kye tujje tuyite ku kitembejja ky'omusaayi, mpozzi we yawummuza omutulumbi nga tennaba kweggweera, byavuga nti abo baliko ekibawujja. Nandiki mukazi muyima yabatuulidde ku kisaabo, mubaleke gabawaale gwa nti kayemba nantabuulirirwa. Tugenda owulira obunyonyi butiitira. Ne ŋŋamba Mikolo eyali akulembeddemu nti, owange obunyonyi obwo ko ye obugamba ki? Ko nze tebubanga bulabye empologoma. Ko ye nti otya nnyo naawe, tebulabako ku lisota era bulaba mpologoma eyo nga ggwe ye bwe bukulaba. Ko nze nti twandikomye wano nno munnange, nga ye alambadde bulambazi agenda. Ze ne nnyimiriramu ne mmuyita adde nga tampuuna, yeekwakkula bwekwakkuzi n'alwaddaaki nti nze gwe banayita omutiitiizi, nga mugoberera mba mutuukako nti ndaba ayimirira gye nakuba amaaso nga ndaba empologoma egatuyegese eti gombi egavulumula bulala. Singa ettaka lyali limira muntu lyandimmize. Bwe yagolokoka wansi n'etenga omukira ng'eringa etusaba tujaamuke oba etubuuza ensonga etwatakkiriza okusala mu tulo twayo n'ekigitunaayizizza mu mbuga yaayo, n'etenga nnyo omukira ng'egiginazza esisi n'eryoka erya mu ttama. Ko nze wano wafiira muloge nga ntyagira. Yalaba mbetegera n'egamba nti togenda nange ne nnenda, tuli bukwata obw'amalusu n'eddookooli. Ekibowa nakyo kigambye nti kannyambe munnange bwetufuuwa kinjo magulu ombi okugenda okutemya n'okuzibula. Vaawo naawe nga ndi ku ttaka. Ntitibanyeeko okwetaakuluza nga nfuuyirira ndiga mulenge. Ensolo bwe yantuukako neddira ekibatu kyayo n'ekisimbira ddala ku luba, oba kyali kya ddyo oba kyali kya kkono nange saamanya. Awo n'emagaamaga erabe omukambwe Namige agiwuunako bagende naye oluwunguko. Yali ekyakaga n'erengera Mikolo nga agirumba n'omuggo omugolole. Nze
kwe kumbuukako n'erumba ye. Mikolo tiyali mubi, n'agiviiramu mulungi, n'agigubikka. N'agyasanguza ogwokubiri, n'agissaako ogwokusatu, okutemya ekikoowe nga Mikolo avuya wansi. Olwo nange wansi nsituseewo ngirumbye. Egenda okwezumuukiriza nga njigubabise. Nokuba ku olwazi obwazi. Yagamba nti olimbye guno gunsonsomodde. Bwa tonzizeeko gwakubiri ennumbye. Bwe ŋŋenda okugalula nti omuggo n'ensensera ekigwo kya bugazi kyengudde n'enkoona enywedde. Ndyokanga n'engwa. Ekigwo ekyo kyamponya kubanga empologoma bwe yalabanga ludda omuggo n'ebuka ejja enkwate mu kifuba. Mu kiseera ekyo kyennyini wengwira nga nayo era alidde enkwate, yasanga bbanga kwe kuyitawo ne yeerindiggula eri. Naye eba kunkwata amaanyi ago ge yali ereese, ekigo kye yandinkubye kyokka ndowooza kyandimmaze okunzita. Mba nnyimuka nga ne Mikolo asituse. N'agikaakamu omugobante. Ensolo teyamuganya kugizzaako gwakubiri nga bali nayo ne bawera ennemba. Baabazuuzumba n'enjirumba. Yalabanga ludda omuggo n'ebuuka ku Mikolo ejje engweko embetente. Kazzi olwo yeesimira ntaana yaayo. Eba ekyali mu bbanga ne neesendako katono nti n'empita n'ag'omu buto n'egisensegula omuggo gumu guti mu mabirizi aga kkono, naye nnyini nga siyinza agikuba. Gye nnali teyaddayo, wabula yaddeyo kyennyumannyuma n'esooka omukira ku ttaka. Ekyakomererayo kwe kubuutanira. Yayitiramu akaseera katono n'egoberera bajjajjaayo gye badda. Olwo nange nno n'engweri nga n'omukono gunsowose. Mikolo kwe kujja bunnambiro n'alwawo nga neekebejja ng'alowooza nti entaagudde. Okutuusa lwe namutegeeza nga ndi bulungi, emmeeme eyali emwewanise n'eryoka emudda mu nteeko. Abantu bwe baawulira nga kavuvuŋŋano n'akavvunkano tebikyawulirwa ne bajja mpola nga baleebeza. Si kulwa nga nabo bagigwako mu buswandi bwayo ne batugoberera, anti baalowooleza ddala ng'etumizizza omukka omusu. Baagenda okulaba nga tuli awo tutudde kumpi n'omutulumbi gw'empologoma tuwejjawejja. Awo nga bonna balyoka basembera nga batuyozaayoza nnyo, era baasinga kwebaza nze. Nalabira ddala muli nti singa teyali Mikolo obulamu bwandyawukanye n'omubiri gwange, era nandigajambuddwa empologoma eyo. Twali tetunnaddayoka, omusajja yalaba omukira gw'empologoma enfu gukakanyadde, n'ayagala naye aleme kuvaawo nga tayina kyawuzira na kimu kyakoze. Kyeyava akuba omuggo mbugukke. Wano nno gwamugana. Ye kwe kukungiriza nti wo. Empologoma ng'ekula. Okugikuba omuggo soobanga akubye ku jjinja. Awo abantu bonna enseko, mbu, eddiba baalitwalira kabaka n'ennyama y'empologoma, tewaasigala kafi. Buli eyafulumanga eri nti bansalireko ekifi kya ddagala ly'abaana bange, naye saddayo kubuuza ndwadde ennyama y'empologoma gy'eroga. Ku lunaku olwokuna ne tulaga nannyinimu ng'enkeera bwe twali tujja okuwaza ku lugendo lwaffe, era naye n'atukkiriza, kyokka ng'ekikangabwa kinene nnyo wonna, anti nga buli lunaku owulira nti ejjindi empologoma zaaliddeyo omuntu, oba nti gundi yagiwonedde watono. Ab'omu maka ago bwe batubuuza oba tuli baakukeerako, batusiibulire ddala, tubategeeza nga bwe tujja okugenda ng'akasana kaziza. Naye ekiro ekyo akabenje k'essira katugwako. Gye twasuulizibwa, olwamala okulya ne tugenda tukigalangatanya mu ngalo. Tuba twakassa oluba wansi nga n'amatu tegannaggweera wansi. Empologoma n'ewaggula ennyumba n'ebuuka. Mikolo eyali ku mugguukiriro n'ekwata mulenzi omuddu eyasulanga mu ddumbiizi wakati. Yabamu omulundi gumu teyaddamu. Ebyaddirira bisakulowooze okusinga okwogerwa. Ng'emaze okumutta ntandika okukavula. Nze ne neekulula mpla ne nezanga eggongolo mu bisegguusi ebuziizi. Mu kujumba kuyo okwekuteera n'okwekuteera nga bw'egira n'esemberera ddala kumpi ne we nnali,
era nga bw'eseesa amagumba ndowoleza ddala nti bwe nneekyusa emirundi ebiri ng'eri ku nze. Bwe yamala okweggwera n'egalamira omukkuto gukke, oba yanteekako mukira gwayo oba kugulu oba ggumba lya mufu simanya era sirimanya. Kyokka bwe nawulira ekintu ekizitozi ekingwako ate nga tekinsegukako, ne ndowoleza ddala nti empologoma enkutte oba entaddeko ekitundu ekimu eky'omubiri gwayo. Nawulira ng'eyira nga yeebase, nga siyinza kwenyeenya nti si kulwa ng'empulira. Bwe waayita akaseera okutegeera ne kunzigwamu, era bino ebyaddirira byantegeezebwa Mikolo oluvannyuma ddala. Ye Mikolo bwe yalaba ng'empologoma omwoyo egumalidde ku kyakulya kyayo, n'agenda nga yeekwetula mpola okutuusa lwe yatuuka ku luggi, n'aluwenjula mpola eky'omukisa terwekaaka, n'afuluma n'agenda ategeeza nnyinimu eyali asula mu nju endala, naye olw'okubanga yali nkooboli ya musajja n'asitukiramu n'agenda akubaakuba ku b'omulirwano, ne bajja batalage ennyumba yonna. Abamu ne bawa ekirowoozo nti tuzibikire ekituli akayumba tukatikke omuliro pologoma ko Mikolo nti nedda, tusaana tukole kirala naye si kwokya nnyumba. Bwe munaabaamu akyali omulamu naye ne tumwokeramu, beppo tugikange eveemu edduke. Ko bo nti wa gwe oyagala kutussa nsolo. Abalala ng'olwo batandise n'okwesulubabba ennyumba. Mikolo yalaba beebalankanya bwe batyo, n'abagamba nti obanga bo batya ye ajja kuyingira, oba naye emutte. Kino mbu yakirowooleza mu mwoyo ng'alowooza nti oba enzise esaana naye emutte. Ne nannyinimu nassooko nti tujja kuyingira ffembi. Abantu bwe balaba bombi bamaliridde okukola kye baali bagamba, ensonyi kwe kubakwata ne beekakaba. Awo ne baleeta ebitimba ne batayiza omulyango gwonna awatali kulekawo na mpungu. Wali we yayita ku lusonda ne bassaawo omusajja omu, Mikolo gw'ataamanya linnya, n'ayimirira ku lusonda olwo emabega w'ekitimba n'omumuli. Abasajja abalala ne bayimirira ebbali n'ebbali ow'ekitimba, naye nga bayimirira nsoobaanye baleme okufumitagana. Awo abantu bonna okuggyako abo abaali mu kitimba ne batandika okuwowoggana. Empologoma we yawulira nga lulinga olwali ku njovu ekavumba ng'egolokoka n'eyanamu, olwo abantu bonna ne beesasa. Munnange nno mbu nga awaabadde ekibinja wasigadde babale, ate nno ng'embiro za kitengavumira, anti nga ne mu lusuku nayo batyayo. Yo bwe yalaba agimulisa n'emulumba buteesagga, naye eba tennamutuuka ne bagiyira amafumu ge wali olabye, n'eyimiriramu n'eboggolamu okugwa wali nga nkalu yajjo. Bwe baayingira ne balaba nga nkyalimu obulamu era nga bamaze okwekkaanya nga sirina kabi kantuuseeko, ne banzija mu nju eyo ne bantwala mu ndala. Namalira ddala ennaku nga ndi mulwadde, mbu oluusi nalogootananga nti empologoma yiine ndya, oba nti mpa omuggo gumpe njikube. Ate oluusi bwe nawawamukanga mu tulo nga nkuba enduulu nti yiino entwala, kazi nga mbadde ngiroota. Mu nnaku 10 nga muguddemu n'ez'ensobi kasookedde nzisuuka. Omanyi twalwawo nga tulindirira abasuubuzi abaali balaga ewaffe nga bava mu nsi ya Kabaka Sennikinniki Gadimba eyayitibwanga Bijweteko. Abasuubuzi ne batuuka ne tusitula okulaga ewaffe, kubanga twatya okuddayo ffekka, kye twava tubeesibako ne tugenda nabo. Sekawuka kaali kakulumye era ne nnali nkirabye, olwo lwe zaatuukirira ddala. Nga bwe bisinga eŋŋoma okulawa, twasanga abeeka byabagobako dda nga bwe twatta empologoma, era ng'olukongoolo basinze kulusimba ku nze nga eyagitta nzekka. Ate ne Mikolo yabanga anyumya, omanyi nga mwogezi mulungi, nga ye ebigambo byonna abyesuulira ddala nga ye ataabiriimu. Buli we twayitanga nga batusongamu ennwe oba okutuyisaamu emimwa, oluusi ng'olaba omu
atemya ku munne n'ensonyi ne zitukwata. Abeeka baatukulisa nnyo olugendo, baatuyozaayoza okuwona empologoma, n'agalenzi agaatujooganga ne gatandika okututya bwe gaabanga gasaagasaaga nga gageregeesa nti beera awo ggwe nje nkukube ogwa gundi gwe yakuba entalyamenvu. Ng'enseko zitta, omwami we bimugwa mu kkutu n'atuyita tugende alabe obulenzi obwatta empologoma. Olwo njija okusooka okulaba ku mwami Pyati Sololo. Tetwalwa nga tusituka n'enfiira Bulago nga tugenda mbuga. Omwami twasanga atudde ku kituuti nga kwaliriddwa amaliba ag'ensolo ezitali zimu nga kuliko amannya ag'envubu n'amayembe g'enkula n'embogo n'empiri enkaze n'ebyoya by'ebinyonyi eza buli mabala. Yali asubise olubugo lw'ennenge era nga yeebunguluddwa abantu ku njuyi zonna. Yali musajja gwe bayita mumpi atunda kwa kyeya era nga mukuubukuubu. Omutwe gwe gwali gwa kitebe, enviiri ze zaali za kawemba, emimwa gye gyali gya nsaya, ekifuba kye kyali kyagaagaavu era nga kisibaganye kababangulu, amaaso nga galuwuka era nga gatunula bijijidde. Ennyindo ye yali nfunda naye wansi nga ndeeruufu, amannyo ge nga galinga amasongolankuyege, amatu ge nga gaawukana katono ku maleere. Yalina obusukuttu ate ng'ayogera aŋooŋootera olw'ekinnyinnyindwa era nga bw'assa omukka afeekeera bufeekeezi. Amagulu gaali ga butagali, ekiwato kya makudde era nga atuula afutubadde olw'entumba gye yalina. Mu bantu abaali bamwetoolodde nekkalirizaamu abantu babiri. Mu bano okubonaabona n'oluvannyuma essanyu lyange mu byava, omu yali muwala, omulala kaali kasajja kakulu nga kannakwale. Omutwe gwako gwali luyinja lwennyini, amaaso nga ga lwenge era nga katunula kamoozoola mamoozoole. Ekirevu kyako nga kye kikasinga obunene, amagulu n'emikono nga minyolo bunyolo gya ŋŋoma ate nga koogera kabunduguka. Kaali kasajja ndalage. Abantu abamu oba nno baakasala busazi bigambo lwa kukatya. Baatugamba nti kaali kalogo era nga kasezi nga katwala balamu. Okumanya nga baakatya ne bakamala, baatugamba nti mbu nga amabidde kayinza okugaloga ne gasala era n'omwenge ogukyali entwere nga kagukenkuza. Akantu ako nga ke katabani k'omwami akakulu. Omwami Pyati Sololo eyali omutamuufu eyajjula akazolobbo n'embazuulu, abaana be nga tebawuunibwako wabula mpozzi ng'oyagala kubikusibiza ku nnyindo na kugendera ku kisago oba ku kibabu. Nga tumaze okunyumyamu ebiti nga 2 oba 3 oba ekituufu nandigambye nti nga tumaze okwanukula byatubuuza n'atusiibula, naye yatujja ku muggalo kubanga twali ku bwerende nga tutya okubaako kye tusobeza mu maaso ge.